Gyako Akawuuwo. Tumalirewo ddala obutabanguko obutuusibwa ku bantu olw'ekikula kyabwe mu bifo ebikolebwamu. Ebibiina by'obwannakyewe birwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana nga bikulembeddwamu ekya Center for Domestic Violence Prevention CEDOVIP olunaku olwaleero nga biri wamu n'ekibiina kya paalamenti ki Uganda Women Parliamentary Association UWOPA batandise kaweefube ow'okwetaba mu nnaku 16 ez'okuziyiza obutabanguko obutuusibwa ku bakyala mu nsi yonna ezibeerawo obulingo okuva ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'e11 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e12. Luli balinga balwana nnyo abatamiivu tulowooza nti omwoyo gwe gumutumye bwavu bwe bumutumye naye nedda kati tukyogerako era abantu bakendezezza tetukyafuna nnyo lipooti zigenda ku poliisi na ku LC olw'ensonga amawulire geeyongedde neighbor to neighbor. Bano basinzidde wano ne bakubira bannayuganda bonna omulanga okusitukira awamu okulaba nga bakomya okutulugunya awamu n'okukabasanya abakyala awamu n'abaana ab'obuwala naddala mu bifo ebyolukale. Tusaba buli muntu gyali yenna ssekinnoomu fumiitiriza ku nneeyisa n'ebiwanuuzibwa ebyoyongera okuleetawo obutali bwenkanya wakati w'abaami n'abakyala. Obongera ebikolwa ebyokutulugunya ebiwa abaami obuyinza obusukkiridde ku bakyala ne bawulira nti basobola okukola abakyala ekyo kyonna kye baba baagadde. Okusinziira ku Olive Nabisubi ng'ono yakulira enteekateeka mu kibiina ki CEDOVIP agamba nti omulamu omukulu ogw'omwaka guno guli nti ku mulimu gy'okolera okozeewo ki okulaba nti abakyala baweebwa ekitiibwa nga tebaweebuulwa. Mu kifo gy'okolera okozeewo ki oba mukozeewo ki okulaba nti abakyala baweebwa ekitiibwa tebaweebuulwa tebatulugunyizibwa. Buli omu alina eddembe okukolera mu kifo nga tatulugunyizibwa takabasanyizibwa era tatigatigibwa. Ye omubaka Winifred Kiza ng'ono mubaka omukyalo wa disitulikiti Kasese agamba nti ebikolwa eby'okutigaatiga wamu n'okukabasanya abakyala bisaanye bikome kubanga tewali muntu alina buyinza kukabasanya bakyala. Okukuba omulanga ku bannayuganda bonna ate era n'ensi yonna nti tulina okugaana okukabasanya n'okutigaatiga abakyala kyabulabe ate era kyabulumi. Tulina ennaku 16 eza kampeyini eno nga tukuba omulanga ku bantu bonna nti abakyala baffe wenna we bali era ku makolero oba mu katale oba mu ma-offices oba mu masomero tewali muntu yenna ayina obuyinza. Ono ayongerako nti abakyala bwe bakabasanyizibwa naddala mu bifo gye bakolera tebayinza kukola mirimu nga bw'ejjandibadde nga bakwatibwa bulungi. Ate era tewali wadde n'omu ayina obuyinza obusobya ku baana baffe nga bakyali bato naddala abakyala. Tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala bw'otamukwata bulungi naddala bw'omuzza mubiri ebyokumutigaatiga n'okukabasanya bimumalamu ekitiibwa. Ekitiibwa kye bwe kiba kikendedde omukyala tayinza kukola nga bwe yalikoze. Abaana bafe bali mu masomero bwe mubaza mu ebyo bibaka wansi enkola zaabwe mu kilaasi tezibeera nga bwe zandibadde n'abakyala bali ku mirimu. Omubaka Kiza akubidde bannayuganda bonna omulanga okusitukira awamu babeeyungeko okulaba nga balwanyisa okukabasanya abakyala ko n'abaana b'obuwala ng'olwo nno lwe tujja okubeera n'ensi eyeeyagaza. Tulabe nti mu masomero gye bali buli omu asoma ng'amanyi nti bwe mba amanyi nti ntuuse emyaka egenda mu byokwagalana genda bikola nga mbyagala naye nga tewali abinkozeeko nti lwakubanga yagala kumpeereza makisi ez'obwereere. Abaana baffe bagenda mu masomero nga bamanyi nti balina okusoma. Abamaama bali mu makolero nga bamanyi nti bakyala balina ababba baabwe ate era balina n'abaana. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okubeera nti akimanya nti ono alwana ne mukyala we akyogerako n'amugamba ekyo ekikola si kya bwenkanya. Ye ensonga lwaki olaba nti